Eyo nga tuvuddeyo ate yo poliisi y'e Kayunga eriko omusajja omubbi w'emmotoka ow'olulango gwekutte n'eteekebwa bigwe mutayimbwa oluvannyuma lw'okumusanga lubona n'emmotoka enzibe. Omusasi waffe owa Kigudde Waani atuuseeko e Kayunga n'asanga omusajja ono nga bamaze omuteeka mu kawome kaatugireko akawuwo. Kigudde Waani musajja mukulu ono atasobose kutegeereka mannya ge owabula ng'atemera mu gy'obukulu 35 yakwatiddwa poliisi y'e Kayunga bw'esanze emmotoka ekika kya Corona namba UEG 364H ebadde ebbiddwa ku mutuuze omu mu kitundu kino ategeerekese nga Babeyo John mu maka ge wadde nga ye agamba nti agenze okubandula olujjenke ya leero nga ku mmotoka kwakuba amaaso naye nga ye tamanyi wa gye yavudde. Okusinziira ku nannyini mmotoka eno agamba nti yabbiddwa ku ssaawa 10 ez'okumakya kubanga ku ssaawa nga 9 yagikebeddeko nga weeri wabula ng'agenza okuddamu okuzuukuka nga yatwaliddwa kwe kwekubira endulu ku poliisi. Omwenda azizengu n'entuula mu kanisa nga gutandika omwenda nga muluka kakati saa 11 n'entunulayo nga muluka teriyo n'enfuluma ebweru ng'obudde bukedde nga muluka teriyo n'enkubira oyo omwana akonze waasi muluka guwagisimye ati muluka bagibbye. Poliisi nayo esitukiddemu n'etandika omuyiggo gwayo nga yeeyambisa embwa zaayo enkonzi z'olusu era nga zino tezirudde zigitutte butereevu mu maka g'omukulu ono we ziremedde era nannyini gwe n'akwatibwa. Poliisi egenze maaso n'okwaza mu nnyumba y'omukulu ono wabula nga terina kizuuliddwayo okuggyako namba puleeti za mmotoka eno ezisangiddwa mu nsiko eriraanyeewo. Akola ku kunoonyereza ku buzzi bw'emisango ku poliisi y'e Kayunga Maliserino Mulema agamba nti obubbi bw'emmotoka ez'ekika kino bukyase nnyo mu bitundu eby'enjawulo wabula ng'olumala okuzibba ate bazibbiramu n'ebisolo omuli ente, embuzi, embizzi wamu n'ebintu ebirala. Era tufunye abatuuze abatuwaddeko information nti emmotoka erina weerabiddwako ne tulispondinga mangu etusanga emmotoka yapakingiddwa era nga bagigyeko namba plate. Naye obubbi bw'emmotoka ennaku zino bweyongeddemu naddala obummotoka buno obutono nti abasinga abubba okububbiramu ebisolo oba okubugyako spares. Omukwate akanze kwewozaako wabula nga buteerere era ng'ono tekimulobedde kukwatibwa n'ateekebwa ku kabangali ya poliisi n'atwalibwa ku poliisi y'e Kayunga n'ebizibiti bye gyakumirwa mu kiseera kino ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Kati nze ku makya ndaba mmotoka eyo nga teriiko nnamba nembuuza emmotoka eno kya kika ki? Mu kibi cameraman ne David Sebugwawo be bakusakidde eggulu eno ku lwa ABS Television. Awamu n'eggulire eryo ngenda kusooka ateera mbawumuzeemu katini ate tukomewo buto n'eggulire lyaffe ery'ekitundu ekyokusatu eryajjako akawuwo tuva ku ABS TV.